abatulaba abatuwuliriza bwe balina okwekumira ku Busiro Media. Ku mulundi guno era nkomyewo ne Haji Musa Kalema. Bane mbebaza nnyo abatumira abatuweza ku comments obw'enjawulo ne mutugamba tukwateko wano ne Haji alina olugendo lwe kati ye nze mbeerawo wano nga muwuliriza gwe musoyawo ku bubuuzo obutintini n'agezaako okutulambula n'otugaziyiza olugendo lunene olugendo twalira ebbanga ddene nga tululaba. Mwebajo ddala bane tubasaba oba olaba subscribinga ate saako n'akade osubscribinga n'ossaako akade ate buli lwe tunateekako ka program ng'akade keekoonako ng'ogenda maaso n'emboozi. Haji leero ng'oli muyonjo nnyo engoye zo zijja wa leero nayiza ebika lenoni kotoni biki akati nze nyina dizayini yantegeera amuyita Buwembo ali ku Maria Galleria mu kibuga. Buli lwagenda ettake alina okujja n'essaati nze essaati eno njambala nzekka aleeta essaati emu gyajje mu maduuka namugaa nze tongula zoleeta kusuubuza mbeete essaati ngeezo nazindeetera nga zange special zange kubanga ng'agira bw'ati era akimanyi oluzituusa aje saati zo bwe ziri wano oba sente ndina oba sirina saati zange era ne bwe nzitwala nziweereza sente ze zimutera ku ssimu yantegeera omanyi nze Mukama Katonda yampa alla wange nze sigenda na muntu nti jatugenda nondereko essaati nti nondereko essuuti otya nze manye essuuti eya ate bwe ntuuka mu dduuka mu ddakiika 2 bamaze okulaba essuuti gye nja kugula nze mba olugira bwe nti tukweyo kisebo olinda kuba nyina newengula amasuuti nyina wengula amasuuti gange era olutuuka wali buli lwe baleeta amasuuti bankubira oba njagala basaagala naye kulwemba n'omukolo mbakubira nina omukolo njagala essuuti era nze nyina essuuti zinakambalamu omulundi ogumu ate nnyingi yiteyo buyisi kakati era neewuunya omuntu agamba gundi kyatugenda operekereko ngula engoye nze ate nze ndizayininga n'abalala nyina mukwano gwange mugagga nnyo alina n'ebizimbe mu kibuga awo sijja mwogera linnya naye nze dizayina we ankubira esimu Haji engatto nga zimpweddeko Haji engoye nga zimpweddeko kakati olaba Haji waliwo kyoyogeddeko ekyo kiraba wakita dizayina sense omusajja asinga obugagga mu Europe yonna dizayina era agamba kugambi nga wokyogedde ekyo omugagga gwotayogedde namugamba jambalo nga kikimusasuza akasente akasingira kituufu nze nyina badizayina bangi bendizayini naye omuntu akulaba nagandi engoye zo zijjawa nemugamba zifuna oyagala nagala lwakitondiza oli omugagga omu awo yangamba njagala ondizayininge era mpita dizayina era waliwo omuntu omu yangamba nze mba n'omukolo seetaaga kugandi ate yambala buno bupatepate ankubira saa 6 nti tugende tulina pate nti nemugamba lwaki oginsuulako nangandi ate waliwo yambadde obubi buli lwansanga nsanga ndi stede ekyo nagamba mukwano gwange mugamba akeedi mu Kampala za nnema n'okwambala ku nneme olwo olugendo lw'okwambala tugenda tutambuliramu olunaku olulala tuddeyo nedda si lunaku lulala buli tujja ntwogera kwambalako neyanza kubanga twabadde gwa prefect kwambala yonna ewasooka okwambalako simaati kakati awo sinza kubuusabuusa tuddayo mu kyalo okusoma kunnema wetwakomye wali ng'okusoma Haji yagambye owaayo emiggo biki okusoma tukuvuddeko nsimbula enkumbi kati muto wange Saalongo Mbuzi yali taliwo ng'ali mu bakojja eyo
n'akomawo ku kyalo enzizi ate maama waffe ye n'agenda gyeyagula ekibanja eyo ekitabaazi alekedde muganda wange kati nali sinagenda wa nali sinaba muguzi muyita okuva mu bakkojja nembeera ewa taata wange bamutanga George Mukambya enzizi oyo yanjigiriza nnyo ebintu bingi nnyo buli mukama amusaasire gyali mukama gyeyamutwala naye amusaasire amuzamuza ekisa yanjigiriza nnyo okulima yanjigiriza nnyo okukola tulima emmere gye tulya gwe ssebo nze twalima 10 ne tutuuka wano nga tuli bato twapatananga ennimiro nze napatana ennimiro nennima kati mutwe wange muguzi bwe yajja ne tupatana ne tulima kati ne tudda mu kulima ezaffe kanguli okumanya twalima twavanga ewaka ssaawa 10 mu mwezi biseera by'omwezi omanye omwezi ekiro tuba twebase lwakubaffe tuli mu kibuga waliwo omwezi legwako emisana nga gubanga misana yes kati nga mukyalo twayakanga nolowooza misana bwakedde dda tetulina ssaawa ffe tulaba mwezi olula twagenda ssaawa 9 ne tulima tula tebukya ne tulima tulina oyo Musaalongo muguzi tumala okulima Saalongo omuguzi yali muto wange ye n'ateekako ne mugamba teekako ebijanjaalo awo nga bwe tulima nateekako ebijanjaalo ne tulima ne bijja nengenda mu maaso ne mugamba waata amatooke n'awaata amatooke n'agasuulamu ne tulima tugenda ssaawa 12 awo 11 tuva ssaawa 1 ekiro mu kulima ffe twali tulima nnyo ate nga tulina layini z'emmwanyi oli nomugamba nalimye layini 10 kuba mukyalo edda basimanga emmwanyi mu layini kati eno layini emu nodda ku layini ey'okubiri nodda ku layini ey'okusatu n'olima layini 10 emiti 10 ate buli muti guliko za futi nga 6 okuva ku gunne waago bamusanvu okuva ku gunne waago alize futi 7 ffe nga tuzirima ezitutubuulire kafa tulima era olwo twapatanako olusuku ewa muzeyi Malitini Mukasa bamitanga Matini Mukasa azaala Joseph ali ku ddembe gwe nakuvudde yali looya omugenzi oyo yafa myaka simingi ng'afudde nagendayo nengamba kusigula nkolokolo zimanyi ebitooko bijjako ebikolokolo ebyavunda obizzeeko ettaka bibeere bulungi obiteeke obyanike ife nengenda nsaba omulimu nagati mwana gwe ng'oli muto nosobola okusigula ebikolokolo nemugaa tuli babiri era mwenna muli bato nti nemwona abisobola nemugaa tujja bisobola kakati nandaga olusuku nangamba olusuku luno nolulimira sente mmeka namugamba olusuku luno nti tugenda tulimira siringi 2 muguzi atwaleke 10 twaleke 10 nali nnoonya sente ssebo kubeera ngo olowooza sente zinagula nga olende meeri gyenagula nagiguza muki bagambye bampampe kati nengenda nempisa muguzi nemuga jangu omusana guno nga bwe gwase omanye ebikolokolo babisigula mu musana nga bwe gwase babisigulanga mu nkuba nemuga musana guno nga bwe gwase tulima ewaffe enkuba bweneetonnya tulina omulimu nga tusigula twagisigula ewiiki olusuku wiiki egi ebyo byonna nga tulumaze ne batuwa siringi 40 tebaatuzunza nako yali Matini Mukasa nga yali mugagga nga yina n'abaana be bagagga ne batuwa siringi 40 ne tuzimba ne tubeerawo ne tutandika okweyagala ssebo essente ezo omanyi kye nazigulamu nagulako bulangiti nengulako essuuka ezo zabeeranga za bukuubo olaba buno obukuubo buno pikooka ezo nga obwo obusuuka bwasookawo pikooka temodo mpya
nga bulina obukuubo buli kala purple, green, yellow, white, light blue. Buli suuka alina ng'obukuubo bwe bumu oba buli suuka gy'oguze ebamu obukuubo nga kala nnyingi. Nga kala nnyingi nga zakumubuuza bukuubo bungi. Ab'emyaka gyange baze buga babumanyi. Bwe nabugula ne ŋŋenda njala obuliri bwange. Ate mukwala obuliri. Anti eyo gyenva ogenda ekino ne njala obuliri. Kati obuliri obwo omufaliso gwaliko ogumanyi. Gwabeeranga gwa Pasipalamu. Twasooka gwa Lumbugu. Pasipalamu omumanyi. Olwo gwe basaba mu luggya. Tubasuukirako. Ate Olumbugu olumanyi? Olumbugu. Omuddo wetu Olumbugu. Twasookera mu mifaliso bw'ogivaamu owa Pasipalamu ate nga ye muloodi nnyo. Olumbugu lwabeeranga obumunyiganyiga naye Pasipalamu ate nga ye muyonjo nnyo. Naye bujjukira busubi nga buti bulimu buti bugiranyiga butyo. Ekitanda nga kye tusulako kimanyi. Ekitanda ekyo bakiyitanga komerera. Teri myaka gyange ate asula ku komerera. Wagendanga n'oleeta emiti nga giriko emikondo bwe giti n'okusimba wano n'eri n'osimba emiti nga gyonna giridde mu layini. Kati n'oleeta omuti n'oguteeka mu nkondo zino bwoti naguno mweno ate n'oteekawo omulala negugenda eri naguli negukola bwoti negukola awo komerera. Kati awo ne tuleeta emmuli ne tuzizingako ne tuziruka ne tuzirika ne tuzisibako ne tuzisibako. Kati n'olyoka ogenda mu factory y'emifaliso n'oleeta Pasipalamu n'omukubako. Kati Pasipalamu oyo teyalabikanga nga tukirina gye tumunoonyanoonya naye Olumbugu nga lwo lulabika. Olumbugu olwo n'oluleeta n'oluzingazinga bwoti nga lungi. N'osooka oyalako olubugo kuba twasubulanga mu mbugo. Bw'omala okalako olubugo n'oyalako essuukaayo ng'abavubuka bajja ewange okola akalenzi kalina essuuka. Nze namanya likodi mu ebyo buyonjo akalenzi kalina essuuka era nze nasooka okugula essuuka bulenzi. Osobola okubala amayumba 20 nga teri alina ssuuka. Omuntu omwana omuto nga nze nga tewali enzirenga z'abakulu ng'omwana omuto nga nze tewali alina essuuka. Nze ne ngula essuuka ne nkola nga nkola okubeera malidaadi. Ne ngula essuuka zange ezo era ne njalanga obuliri bwange ne bulangiti yange bipya ne ŋŋenda nnima ne nkomawo ne nnyambala lugabire ozimanyi nga ze twambala. Muvubuka oyambala lugabire n'ogendako mu maduuka ne weeraga. Ebiseera ebyo lugabire zikolebwa mu mipiira. Kitegeeza kyabanga kizibu kuba emmotoka nazo zaali ntono. Lugabire nga tuzirona kinoni oba enkoni ku katale. Enkoni waaliwo akatale nakati kakyali okusande nga tugenda tugula lugabire ng'ojja ogyambala ng'onaba ekigere kyo nga kitukula ng'oyambala lugabire bwanno gwe muloodi. Abavubuka abalala nga atambuza bigere kati bya lugabire tebabiriiko. Tuba tukyali mu lugabire ne baleeta kisiripa ekirina ekinyama bwe kiti ekyo tebakirabako nga kirina ekinyama kinene. Abakirabako bakimanyi ekisiripa ekyo nga okikuuta n'okyambala kikusitulamu n'oyambuka ku maduuka wenna ng'ozimba oyambadde kuba nze nali mukozi nze nga mpakasa mu kyalo nenfuna essente. Bano abavubuka abalala siripa nga sikoze ngamba abantu nga balina sente zigula. Abavubuka abamu bazigulanga naye era abavubuka abakozi ffe twazigulanga. Abavubuka abakozi ffe twayambalanga siripa ezo. Kati awo wengulira essaati gye nkugamba olwedde meedi nga nvudde yamato gye nasookerako eri naye bwe nkula nzija olwokusoma myaka ng'ebiri awo okusoma ngera kusambukira ddala mu mutwe. Ngula yamato ogula ku bintu ebyebbeeyi ng'amasuuka ogula olwedde. Kati nze napata nange emirimu
ne muganda wange oyo muguzi Saalongo nga tulima era yalemerayo mu kyalo era mugagga wa mu kyalo yalemerayo yalima namanti omulimu oluswana mufunisa ssente kati nze okugenda mu kibuga lwakuba baba yajja nansaba baba yabera mu kibuga anti kibuga kyekino netukita kibuga abo mu kyalo era bwenagenda ekinoni nga tulina okudda mu Christmas oweraga kuba waguza kasaati akapya era abaana ba leero obalaba nga bagenda mu kyalo oyinza mugamba tajagenda mu kyalo fe abakozi betukozesa omeka sure nti omanyi Christmas bagenda paka January balina okugenda okweraga batereka obusente bwabwe ne batereka kati ffe tutera okukozesa ewange tutera okukozesa abawala abateso tufuna nnyo abateso kuba waliwo batuweereza omuteso tadda waabwe bino mwama yalwadde ebyo biri wano mu Baganda wano mu Buganda omuteso ajja wano mu January n'akola n'addayo mu December ng'alina akakadde ke takakutteko mumujjanjaba ng'alwadde mumuliisa okwambala engoye ze yajja nazo bw'aba yagadde nga bw'otutuuka amadamu gamwane ku ngoye ziri awo ezabeera naye kyovala bo baddayo buli lunaku tebaddayo mu Easter bagenda mu end of the year Christmas kati nga naffe tulina okujja ate nga njagala nnyo maama wange we yabeererawo nga tukyali naye nga mwagala nnyo okumanya nali njagala maama baba bwe yantwala ekinoni nanfunirayo gwe mulimu gwa Usigalo gwa Usiboy gwe ne banyumiza nalimbanga mukama wange nemugamba maama mulwadde nnyo ngende mulabeko nga tannafa naye ekirimbo kyanga tannafa kikwase omuntu ekisa agale bambi omwana agenda ale maama nga tannafa nga tambuzayo bigere ekinoni okutuuka enzizi mailo nga 5 ndowooza ng'otambulawo ogende nga nkeera ku mukyate ngendayo nendaba ku maama nente naye ekyemisana nga nti mutima negutende nga tisala maama wange mulabyeko nenkomawo kati olwo ennima gye twalimangamu enzizi yali y'amaanyi nnyo nnyo kati awo ng'engoye ze twambala muzeeyi male yazitunga neyiga bw'okimanyi nti balansi ono abaana ge bayambala yaliwo kuva dda ono gwe basibira eno ne batulaga gundi oyo ne mwambalako empale nnyimpi yava ddi olwo nga tukyali bato balansi yaliwo nagula empale nnyimpi oyo muzeeyi male n'agintungira nga ya kaki kaki so lyasoma ono kaki alimu olugulegule kati nga waliwo ebisipi babiyita bondi 7 biringa eddiba lyengo mwana gwe ng'okisibawo oti wano balansi w'empale nnyimpi wali omulabi kakati abantu bayagalanga efuuka empanvu babaga kuki fashion kyovala yakomawo wano nze nasanga bero bottom tandika okwambala empale empanvu kabero bottom bakulu bange bazambala eri nagenda okuva mu kyalo nga bero bottom zitandika sinayigula mpale empanvu naye nga basajja bano wakatata George yalinanga empale nga yakapayipo nga bagifunyako eri wansi era zamala nezikomawo zezibafunyako era zamala nezikomawo buli mulembe ogugenda budde tewali kipya era nze empale ginasooka okugula yali ya bero bottom bwetulefuna chance nja kulaga obupale bwange bwe nayambalanga okyabulina agi obufaananyi mbulina obufaananyi mbulina kati awo kati maama n'akomawo okuva eri mu kibanja gyeyagenda okulimira najja atukuumeko naffe netudde ewaka watata George nenvaayo kati baaba Nakalema bwe yajja okukyala ng'anyirira nnyo wa mu kibuga baaba yakutwala kundi n'agamba maama naye ono lwaki simutwala n'ava ku kyalo kati ovudde alaba ndi kayonjo nnyo nga ntwala n'ova ku kyalo wano awo neva ku kyalo olwogera mu kibuga ki
olwongera mu kibuga baba ntwala okusoma kwalema ate ekibuga kyembuuza ate ekibuga ekyekinoni bwekiri ogenda mu kibuga ekyekinoni kyetuyita ekibuga bwe tubeera enzizi ate abantu betulaba batulaba wano ojja kwogera ekibuga bagambe ekyekampala kyobwebegasa kubuuza ekibuga sinnatuuka kampala kyali kinoni twala ekinoni bwe kati obwe bulamu bwange n'okusoma kwange enzizi nzija mu kibuga ekinoni kati awo ekinoni nayogeddewo dda kakati njagala mbakubuulire ngenda ku bwaddobbi aje tugamba ku bwaddobbi ogenda mu ttendekero eriyigiriza okusoma omusajja atandika okutuyigiriza ndowooza ndamala wiiki nga ajisawo tusooka otujjukize osomero lino tulisangawa mu Nnyendo bayitawo ku Nakayiba Nnyendo bayitawo ku Nakayiba omanyi abantu abamu tebamanyi nti newogenda bugenzi wa muntu ng'atunga naye ebyala ni bibiri oba oli ku ssomero abantu balowooza essomero kwe kukwata ennoni ne bawandiika naye n'oba oyiga kulambingi ne mutandika kuyigira wamu muntu oba oli ku ssomero mu ttendekero kati ntuukawo ng'alina omulenzi bamutanga Mukasa naye amuyigiriza Mukasa mukulu ansinga obukulu Mukasa naye nga nze olw'okuba nali muyonjo newaka nga neyoleza engoye kati nga nze musigako ku bwongo bw'okwoza olugoye ne lutukula omanyi waliwo abooza olugoye ne lutatukula kiva ku ki olugoye omala otuuza ne lutukula n'olwanika mu mazzi agakyaddugala olugoye ndukola nze emirundi 5 ndukunya sabuni asooka alukunya oyitamuka bulungi n'olukamula noteeka wali n'oluzza mu sabbuuni omulala amazzi amapya era n'oddongera mu sabbuuni era temu n'olukunya sabbuuni mulala olwo netandika okumuka kuba luli zibadde ziddugala twayozanga nnyo engoye abasajja nga bamakanika bangi awo luddugala netulula ate nga bwetugenda odwoza engoye bwetugenda ozzooza tufumba amazzi ogusefuliya ogunene ate ogenda kuwoza ntonde mufumba mazzi ofumba amazzi n'osenayo n'oyiwa wano mu bbaafu n'ofuna lugundi n'ofuna olukalaayi olwo lwotaddemu amazzi n'oteekamu amazzi ag'akasuususu tewabanga amabaafu gali teganajja byabeeranga bikalaayi binene bituulizaamu kati n'okiteekamu essaati nga 10 n'oteekamu n'amazzi ago n'oteekamu ne sabbuuni n'ozirindamu omo yaliwo sabbuuni omo yaliwo n'ozirindamu eddakiika 10 wanyisa wali empale amazzi agawoomu tonyika essaati mu mazzi agatali gawoomu wadde empale agookye ennyo ejja kakanyala yeevungevunge naye nga ekinyinyisa amazzi agookya agawoomu gakuyambako gajjamu mangu ddate mangu nnyo gajjamu ddate kati bwe gajjamu obukyafu amangu ennyo baddobi bakyakikola ekyo abakimanyi bakyakikulu basimanyi teri baddobi wano bamanyi kugolola kati nze nagezako okutwala ku ngoye mwavu bavuka baddobi nga tebamanyi ne dry clean ezimu nina dry clean emu enjoleza amasuuti gange n'empale zange bagita rosemary yenjoleza gye namatira eyo wabula ate kisesa ate suuti bwegijjayo negiramu negigolola aji tuddeyo wali munasonyiwa aji badde muwabisa tuddeyo wali aji ati tutandika okwoza okimanyi nti amalusu gaffe kemiko sebuuza ekimanyi bya sayansi gwesomye amalusu gakola nga jiiki okimanyi ekyo mbadde sikimanyi olugoye lwalimu ebbala wano lukunyeewo teekawo omu olukunyeewo bwoti owanduleko amalusu ngaena gatobyewo okunye ebbala eryo ligenda kuvaawo neweribeera lyamasanda gaffeni ebyo bye twasoma mu ssomero ebyokwoza nzenna wenninze wenjagala otuuke era kankulinde wangambye oyoza
kati tuyingidde sisitemu y'okwoza era ngenda kunyonyola kati engoye tuzitunuulira nti olwo luvaamu langi nimuziteeka ku bbali olwo luvaamu langi nimuziteeka ku bbali ezo engoye olutandika okwoza amazzi g'ogenda okwoza mujjukira ogenda okwozamu agali buwoomu bw'ogateekamu agali buwoomu luteekamu olugoye olwo teekamu omunnyu ezo tugenda okwoza omunnyu soloti togenda kulya kati ng'otandika okunya olugoye nga mulimu omunnyu amazzi agaddamu ng'oteekamu omunnyu agasoose gagugumamu sabbuuni omunnyu n'omunnyu okuteeramu nemwala okwejira noteekamu olugoye notandika okwoza n'agaddako agasembayo nga gatukula nnyo ogasembyayo n'omunnyu nga gusinga ku guno gwebadde oyozesa ate bw'olugjamu essaati gikole bwoti togikamula omwozi omukugu nga nze sikamula lugoye ate bakamula lugoye olugoye gwogamba nti olukamulebwogamba lugenda kusigalamu amazzi naye olukamule terugwamu mazzi nga luno lwoyanise gano gatuuka butulusiga ne gayiika ng'oteeka lugoye wali ojja duyuza noduyuza ng'olwanika wano era ffe ebitogi byaffe nga tewali kitogi kya saati nga saati ngeno ya white bwe egize egubyeko akantu bwe neyanga olabako egubyeko akantu eringa empya olujooza malusu bwe gayoza ekitogi paka lwokimala ne gamalamu n'obukyafu bwonna onaabanga oyina engoye 30 liita z'amalusu si zonna nti zetaaga waliwo engoye zikwatiramu waliwo ndala zitakwati kati ekyo kigenda ku white kubanga yakolebwa yalabika mangu ebbala kati ng'oyanika lugoye kati olugoye bw'olwanikiramu omunnyu buli kale egenda kusigala waayo white asigale waayo black asigale waayo ogenda sebo ogwo omunnyu tegubirabako ekitegeeza genda kugula kira atano ez'omunnyu waba alina okulya bagale n'omunnyu gwakooza si zonna esaati era nze bwe mba ngolola esaati zange nga boolaba nti ndi mugolozi nyina sipuresi kitagwa wange lugoye nyina okusipureyinga ku kitogi ate kati gwe aji wamutandika ne muloko waliwo ne sitaki waliwo wali nene osobola okumwoleza mu linene ziri ngezaba Nigeria ezo lazi myansa waliwo sitaki waayo waliwo Nigeria mutunda wano wabuwunga bw'ogenda oluteeka mu lusaati mu mazzi ng'ogenda okulwanika amazzi ne gabeera mu siki katono osiki wa sitaki oli n'olwanika nga lwonna lulina siki ogenda olugjayo nga lwonna lulinga eddiba nga lulinga eddiba lukakanyade luti sitaki waba Nigeria kati ng'oleta paasi ng'ogolola olugoye ng'omuntu atunula olugoye lumasamasa nnyo lulabika bulungi nnyo lukakanyadde ze zaba Nigeria nyina mu Nigeria mukwano gwange bati bw'oteekako paasi nga lugonda naye lusigala n'obukakanyavu bwalo buli kati agizi wange alengoye ezo sitaki talina buzibu era ye buli lwolwambala lubanga olupya lwavudde mu dduuka buli lwolwambala nga lwozisiza abanigeria anti balina engoye zaabwe ezo ebyo ebigoye bya Nigeria obulaba bwaba tatadde mu sitaki tebikaluba ate sitaki eyo takola bbala alinga mazzi na luno olwozisa sitaki oyo kati olwo nga tugolola omusajja abantu bedda baalinga bambala mu badwaikirina baali batwala engoye mu badobbi kubanze lunaku bwetwayozanga buli nnaku 2 naye nze bampa esaati 40 mukasa bamuwaana bampa empale 40 ng'olina ozooza ogenda okola saa 6 nga engoye wazimaze edda zonna ziri kuwaya kakati ennaku 2 ne babuukamu
ne babuukamu ffe ne tubuukamu. Omanyi lwaki tubuukamu? Ze mwayozezza ne muzaanika enkya mulina zigolola naluli muzigolole mulyoke muddemu okwoza endala. Twagololanga ennaku 2 ne tuwoza olunaku lumu. Omanyi mpita nnyo eri mu katale ka Ssentibali ku Ddembe. Osisinkanayo abasajja eyo munda nga bagolola. Abali ku byabwe bagolola ebyo bifolofotto. Anti abagolola engoye zeekwate ziti basobole zitunda nga zeekutte. Kati nze ngolola nze bw'ojjayo essaati n'ogiteeka wano kuba tuba ne kaguli kana ka ironing table. Nze bw'oteekako essaati ng'ogenda kugolola nga tamanyi kugolola ndaba nga bintamye sagala nakutunulako. Gwaba ogenda kugolola biki naawe ejjawo essaati kola bw'oti nga ndaba ogenda bigenda. Era wali omukwano gwange George namuyigiriza okugolola bwegambye omugagga n'agula ne mugamba gula katebo ka ironing mat n'akagula kati tulina ate akatto ke batunga ne bakatunga nga katto kagumu kengana bwe kati kawanvu bwe kati akagolola empale muno mu nsawo bw'ogira ng'okayingizaayo bw'oti wano ng'okola bw'oti ng'oleeta akagoye kojje mu mazzi akajjinja okakamula nnyo okateekako ng'olyoka ng'ogolola osanga essaati yange manya empale yange muli mwonna ngolole bulungi mu nsawo zonna ate osooka gigolola munda ensawo ziizo osooka okugolola ne ziba nga zigwa kuli. Kakati n'ogusipi guno olina okusooka okugolola gulimu ekisipi kyagwo nekya nekibeera nga kiri smart bwe kiti. Kati ezo process omusajja n'atusomesa. Kati mbamma nakamala emyezi nga 4 nga ngolola okukamala. Waliwo omusajja wamutanga Haji Kasimu Kibirige nga naye musajja muto. Kati omusajja oyo yaleetanga essaati mu biseera bwalinga essaati nga za nayironi already made naye nga alina essaati nga 50 nga zonna ffe tuzirinaawo nga tuzigolola. Waliwengayo pale bagitanga strad ng'egula siringi 7 naye nga z'abagagga bazambala. Kati oyo Haji Kasimu gazirina. Olumu ajja nga bosi taliiwo azze kwambala nga mugamba mbadde nsaba taata ompeeyo akadde nze nkigolole. Gwe mwana gwo n'ogolola empale yano kakulu ali wameta kakulu ddobi waffe nga kakulu nti alina agezeko mu tawuni kugula sabbuuni kale gigolole. Nagolola empale y'omusajja omusajja nanga mwana gwe n'empale gw'ogigolodde nti ongololeranga bulungi engoye zaggwe nkuwadde okungololera engoye zange nampa siringi egi emu teri ku musaala byabiri tipu sanyu nga musajja ayambala nnyo naye ensi eno nzibu ensozi tezisisinkana. Mba nkuze ndi muleeba ne mulaba teyantegeera era saamujjukiza ate oli ku ebyo namulabako ennaku nga 2 ayo omuganda waffe alina we yajjanga wa muganda waffe kale ate okyali ku ebyo ntuka okuwasa mukyala wange ono gwe nnina nga ye jjajjaawo azaala maama we nga ye jjajja azaala maama we era bamuyita Haji Kasimu Kibirige. Kati maama wange nkutumidde nnyo azaalira omukyala Haji Tumadde Kibirige wali awo enammere gwe wagololera eri yafulutuma muwunyiririrwa lw'omu Katonda bw'ati Katonda yeewuunyiza era mukyala wange ali waka Farida buli kimu kyakuyiga kyamaanyi nnyo. Kale ensi eno abatuwuliriza kati bw'okola amalala ennyo oba kubaokoma kati nze sikyasobola kukola malala nnyo nyina okuba abantu ebitiibwa abantu abamanyi bayitirivu. Nze buli luguudo lwetutako mu Kampala ogamba nkolera olusanga Haji Musa naye kakati sisobola kukola nsobi mu bantu mala okugolola. Omusajja ke yaŋŋamba nti gwe
nesati kigolole nesati nekigolola kuwayiga dugulula ati nga tuyetuwonye tulika kula badde wano yekkane nekanyira mutenga nayiga kugolola ate kati nkola kiwa naye kakulu buli wajja agamba naye baana mmwe temunnayiga kugolola ate kakati gwe kalema kale naye ono mukasa tannayiga mukasa kati ye mukulu kakulu yali akuba olugoye nalugolola yakola ki ye yagolola nga olugoye nawe lusiima oyo omusajja yali agolola basinga zamanda ebiseera zamanda tuzikoma tuziteekako ne payipo eba yasamye eti payipo ogimanyi wabeerangawo ekipayipo bino ebibeera mu mmotoka ebibeera mu baziyita batya siriivu zezibeera mu yingini y'emmotoka naddala biseera nga bavuga pijoti wena siriivu zebojja mu kipayipo kiba bwekiti kati bwokuma paasi ng'ojja okituuzaako bwoti ayaya nga kigisika ng'ekyamuka mu dakiika budaki eyo paasi nga tugolola bwe nategeera nti nziza okugolola nengamba naye ono omwami yaŋŋambye manyi okugolola ate ono yaŋŋamba simanyi kugolola wabula nange olugoye ndulabye ndigolodde ngamba nze okugolola nakuyize kangende wabaaba kati nengamba kakulu nti kati kangende ndabe ku baaba wange yali amumanyi yagololeranga ekinonyereza navaayo edda ate bwe nagenda wawa okumulaba nadda yalumwa nnyo nakunagamba ono omwana tanayiga kugolola ate yavuddeyo yagenda okuwokya engoye z'abantu ng'engoye zijja biseera ebyo paasi eyo ekyolugoye paasi eyo bogigoloza bwoti esaati nga ya nayirooni oba ya siriki esaati nekoonako wano ebbali egiirawo ng'ejja nagenda wabanga wayiza okugolola nti okuyize kati bwenategeera nti njiza okugolola ng'abantu bantiipinga ampadde sinja 2 ampadde ekinusu ampadde ebinusu 2 ntandika okutereka agende wabaaba nga nange nawabaaba awo wenyini ekitotandikira bannange mbebaza mwena ababaddeko ku puroguramu eno leero Aji akubye olugendo lw'okuyiga okugolola era batandise n'omutiipinga naye nakakasa nti okugolola nkoze ki nkuyize bannange abantu abana batunuliza wanene ku Busiro Media yongera ku subscribinga teekako akadde buli mboozi ennyuvu ey'engendo ez'enjawulo batandikiddeko Aji Musa ejja kubanga ezikutuukako ne programs endala Aji tolinayo kubosiibula kubatuwuliriza tumidde nnyo mikwano gyange naddala mikwano gyange bempangala nabo awo ku ofisi yaffe muzigiti awo Mulago waliwo ofisi tumidde mukwano gwange Haji Medi Mutebi Suuli Bisabayiga Yunusu bangi waliwo omuto wange Kisekka musajja naye nno muyonjo nga nze smart guy naye antya natukulu wange onsomooza tegeza bonna bwolimu bonna bakutya kati waliwo omanyi oba smart twatuwogera n'omuntu nagamba nti waliwo obuyonjo nembagamba waliwo obuyonjo olira ngamba wabula omusajja gwayonjo wala nemaga nti yongerako n'ekirala nti oli smart ebyawukana obuyonjo ne smart byawukana omuntu abamuyonjo nga naba natukula n'olugero nalugula netukula naye nga tayambadde lugoye lumutuuse bulungi oba lumunyumidde sajja yayambadde ekisaati kikoma eri ebikono birebeta eno ekisaati kya mikono mimpi kikoma eno agamba naye muyonjo ayambadde ekipalepale kiri awo kitukula kiyonjo naye nga tekiri smart akati oba smart n'obuyonjo byanjawulo smart amanya nnyo engoye zimunyumira nayambala nanyuma nnyo ngate nze nsobola okwambala olugoye lwo nange nendugula ne bawaananza ate gwe batakuwaana kubanga nze ndwambala nga luli smart
Ajisimula kutuliza wadda. Bane basibudde nnyo. Tumidde nnyo muganda wange Serwadda. Ali Zimbabwe. Tumidde nnyo Zambia, tumidde nnyo. Tumidde nnyo chairman God. Tulina sebe ekibiina ky'enzizi. Tulina ekibiina ky'abenzizi era si baba kibiina ky'enzizi group WhatsApp group eyo. Batumidde nnyo nnyo bemmanyi ne besimanyi buli ali ku group ya Nzizi Kasaana. Batumidde nnyo. Kale bannange twasibidde wano eno yongera program zonna ng'oziraba ku Busiro Media.